reconcile because Museveni yajina emyaka egi kati mu butale muveemu mubulekera abantu neyo takisi nyangu takisi ekigirimu bakolenga mama mbabazi yakakala nalabye simanya reconcilinga nabwe nalabye mbunga sinkanye Kisaka mbwasinkanya abatakisi bali bwabo nosekana abatakisi nkago bakikumi ate takisi nesigala nga zikola ngundi Kisaka muleke kubyakuzanya buli muntu asimbe n'emmotoka ye buli muntu asimbe n'emmotoka ye agabya kulabika bayina za mukamwa nabagamba nti abayina emmotoka mu Kampala ezikola taxi tebasukka 100 nga basijje bwabo wewawo producer ngamye tobuli bukiko nalabye omukazi nga yimidde ng'omusubba wange emmotoka azijjawo Kisaka ataddewo agabike nedda ekyo kyangu nnyo Kisaka yita abantu n'emmotoka zaabwe ne kadi zaabwe tulabe abo babogo bataddewo era taxi tejja kuterera nga nkyaliwo nga mutuleetera ababbi abayina emmotoka ez'omukamwa ate business jajje battala Kisaka jajje obadde mulayi mulungi nnyo ono minisita wa Kampala omusajja yadduka oyo ojamuwulira omugoba bayita wonna awunyiriza weewaawo obadde mulayi mulungi nnyo oboyo bamujja ate oyo baleeta muyala nnyo ono omukazi yajja okukola ekibuga ajati